handing over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. I, Robert, having been duly elected to the position of party president, swearing the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the national unity platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and and all ill will. So help me God. Amanya bampita kikulu agasi anze ntula mu ofisi y'okuwanguka bw'envwamu bafunye okutya mukama waffe Moses Konge Kibalama bayiye abaserikale buwe tabalezibira ssaawa 12 ne bangamba wali ewa mukama wo bataddewo amagye nengenda nenkonkona ekikomera asikali nanzigwe nangamba baleese abaserikale basatu nenyingira abaserikale n'abagamba omwana wa wano wawaka kati nefuna nengamba kankula okusimu ya mukama wange simu nenjikuwako nga teriiko ninzamu nenjikuwako nga teriiko tabalezibira ssaawa 11 mu kitundu nengamba atumira neya dereva wa muvuga mutabani we nengamba nekangezeko njikuwako newabaawo omwami yakikwata omwami nangamba bano abantu ono omwami bw'oyagala alinako waali bakyamubuuza ebibuuzo bakyalina ebibuuzo byebamubuuza konza okuteka kati zale ziwerera ssaawa 12 zigenda mu ssaawa ng'emu kitundu ssaawa emu nenziramu nenkuba ku simu ewakasa ekituufu nangamba naye teyantegedde nti era nze yazzeemu okukuba nangamba ono ali mikono gy'ababuyinza tukyalina bye tumwagaza tubajjako information tubajjako naye oluvannyuma lw'ennaku nga 3-2 mugenda kuba mubafuna batombo tebalina buzibu kati ndera ndi we yajjidde nangamba tufunye okujja wano ofiisi eggulwawo ne bagamba batemugiggale bagenda kujja bayolebo ly abatula wano mu ofiisi nange era leero kyenkozesa njiddewo ofiisi ko ne mukama wange kali mbeera yatuuse ku muzeeyi mwami Moses Konge Kibalama emaze ebbanga nga atugamba ntiisibwatiisibwa ntambula mu kkubo neekanga emmotoka nvuga bwesiba bwezivuga bwezisiba era n'ebiseera ebimu abadde takyasula mu nju sometime naye yesterday but one twali naye naga leero ntidde sijja kusobola kusula waka nga muzeeyi kati ogenda kusulawo nagamba nti kaŋŋende e Kampala naye kati kyetwazizzaako okumanya nti Moses mukwate twadde tuli awo ku TV nga nabyo biyise nga batukubira amasimu kyaki ekiri eyo muzeeyi wammwe batugambe bamukutte bakoze biki twadde tuli awo ng'ate bano baleese abasirikale wano mu makaage era bwe bali tebatukkiriza kuyingira tubabuuza ki ekyabaleese batugoba bugobi so tuli mu bweraliikirivu bw'ekika ekyawaggulu ku muzeeyi waffe tetumanyi kiriwo twatidde ekyalo kyonna era tuli wano eno tetukitegeera muzeeyi waffe wa gyali naye ng'ebizibu ebyo byonna bivudde ku kibiina ekya Nuupu okubeera nga yakikwasa Kyagulanyi lwe lutalo ndowooza oluliwo naye nga tusaba bannamawulire okutuyamba okutunoonyeza muzeeyi waffe gyali naffe ekyalo tuli mu kutya kubanga mutuuze munnaffe tetumulaba ate kimaze ebbanga nga bamukubira amasimu agatiisatiisa agamutiisa era atambulira ku bunkenke nga bamukubira amasimu gatategeera amanya gange bampita Kizzebwamu bampita Kizza Fred Ebwamu oyo muzeeyi wange muzeeyi Konge Kibalama muzeeyi wange era mbadde mbeera naye kati wayise ennaku 2 nga simulaba okugezako okuba ku simu ye nakubye ku simu ye esimu teriiko nenkuba ku simu ya driver we
waliwo abaami abagikutte besaategedde era ne bampita erinnya kwa yaleese nga kizza nannyini ssimu eno taliwo n'essimu tukoze eki twe twagisigazza naye onaaba tulina bitubaagalako tubemaliriza tujja bamuwa ali mu mbeera nnungi tujja bamuwa akole ki era tujja kuba tubategeeza kazzemu kuba ku ssimu nga teziriiko kati leero kwe kwemulugunya tugenza okukizuula nga muzeeyi waffe yakwatiddwa naye tumanyi na gye yasibiddwa tetumanyi oba tutandikira tetumanyi twegenza okusembayo okulaba nga bajjo baalese abasirikale babadde bana lweva abasatu basigadde akati kyekimu tebakkiriza ku bantu kuleggirako munda wa muzeeyi kubanza ensula omwo naye nasuzina wa neiba tebakkiriza muntu yenna yina kabe munnamawulire kukola ki kuyingira mu nju eyo era ne tuli muweeraliikirivu muzeeyi waffe tetumanyi kikyaliko olwoba lwokuba lw'ekibiina kye kyekimutuusiza ku ekyo bane mwogere tuyamba mutunoonyerezeeko muzeeyi waffe tutaka kumanya gy'ali gye tuba tusaba bannange